Buli mwaka abaana abasukka 14,000 be bafa olw'endwadde ezitali zimu, naddala abo abatannaba kusukka myaka 5. Wano omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni w'atongolezza kaweefube w'okusaawa abantu abalagirira abalwadde gye bayinza okufuna obujjanjabi. Ono abadde mu disitulikiti y'e Shema gy'akubirizza abantu bulijjo okwekebezanga wadde nga si balwadde lwe banaasobola okwekuuma nga bulamu wamu n'okuba abayonjo. You should observe hygiene. Hygiene, a lot of diseases are spread by not washing your hands. Okunoonyereza mu disitulikiti y'e Shema kulaga nti abasawo abasookerwako ku byalo abamanyiddwa nga ba Village Health Team bakoze omulimu munene mu bitundu gye babeera wadde nga bakolera mu bugubi obutagambika. Tetufunamu ka facilitation kagamba nti tusiibyeyo mu byalo nga tukola. Naawe n'ofunayo akasooda ng'ako n'okanywa. To help us VHTs, at least they give us some facilitation, and we also do our work without fearing anything. Bo ab'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UNICEF abavugirizi b'ensimbi mu nteekateeka eno bagamba nti abantu bonna basaana okusasulwayo akasente wadde nga katono olw'omulimu gwe bakola. Basaana nti baweebweyo akantu akasente akatonotono kabazeemu amaanyi okukola omulimu ogwa nnamaddala. Wano Museveni w'ategeerezza nga bw'agenda okutunula mu nsonga eno.